Atendereza obwagulumizibwe ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo ndi kitangaala mbasindika ekitangaala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda munza namusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza sawa bisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Tunakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva ewa jjajjaffe Ssalongo Lubowa amanyikiddwa nga Ashter mu Runyaanyimbe. Abagalwa mwenna nga abasamize waliwo ensonga egenda mu maaso mu ggwanga era gye njagala okubeera nga mbatangaazaako nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange omutukuvu y'ensonga y'ekisiyaga. Abagalwa mu byafaayo bya sseŋŋendo buli eyawangula oba awangula sseŋŋendo that is mu foomu ey'obulongo ekitangaala n'ekizikiza yakola history. Ab'ekitangaala tebakola manipulation yonna oba tebakyusa byafaayo kubanga mu kitangaala oba ng'omusamize oyina okufeesinga ekizikiza kyo n'ekitangaala kyo toyina kyegaana. Naye sseŋŋendo engeri we yawambibwa emitwalo 13 abaagalwa abantu wano abaawamba wano baasookera South Africa we baava South Africa ne badda mu Egypt. Mu Egypt akaseera ako twali era tuyimusa sseŋŋendo ng'eva ku mutendero ogwa wansi edda ku mutendero ogwa waggulu. We waali ekifo ekyali kimanyikiddwa nga Sodoma ne Gomora kyali kirimu abasamize bangi abaali balina ekitangaala eky'amaanyi era ekyali kigenda okubeera nga kiyimusa sseŋŋendo kibeere nga sseŋŋendo ng'eva mu mayengo ag'eddubi oba ag'ekizikiza. Bakatonda bano abatudde oba abaali batudde mu Egypt abaawamba Egypt eyaliwo ya history kati gwe musoma gwe mulowooza nti waddala naye nga yenna mujingirire bakwesa bashishiftinga ne batekinga over Farayo eyaliwo ne bakuba Sodoma ne Gomora nuclear. We bakuba Sodoma ne Gomora nuclear era nga tebanaba mukuba basooka kumala kuliikiriza nsolo yaabwe ng'era we bakikola newankubadde nga tekigenda kubeera nga kisoboka wano mu Uganda mu kadde kano oba mu kiseera kino. Ebiseera ebyo basobola okubeera nga basiisiriza ne bateeka ne bafandinga ensonga y'ekisiyaga nti eriikirizibwa oba ekozesebwa mu kifo ekyo. Lwaki? Ekibeera emabega kwe kutta antena ez'abakatonda ababeera batudde mu kifo ekyo. Ebiseera ebyo baali baawa emyaka 10 egisembayo okubeera nga bawa olukusa okubeera nga batuuka wano. Kyova olaba nti nno okutuuka kwa abakozi baabwe baatuuka 1900 we baatuuka wano gy'emyaka 10. Mu ngeri eyo baasiiga era nga bakozesa media yaabwe bapasita abaani bonna ebiseera ebyo ne bagamba ye Sodoma ne Gomora mwononefu, Sodoma ne Gomora mwononefu. Ne bafuna reason ne bakubayo nuclear. Kati mu bitabo we baali bawandiika ne babagamba Sodoma ne Gomora baali boonoonyi. Kati senta etuddemu antena enkulu eya planet ye Uganda wakati w'ensozi 3. Rwenzori,
Ergon ne Kilimanjaro we wali antena esatu nga newankubadde tekigenda kubeera nga kisoboka naye kye baabadde bafateninga kwe kulaba nga bakola ekintu kyekimu bakisavuwaze bafuneyo bapasita baabwe era nga we bakola oba abayigiriza baabwe oba abakozi baabwe babawe ssente batandika okugamba region eyo ejjuddemu ekisiyaga region eyo ejjuddemu ekisiyaga munyizizza Katonda mugenda kulaba obusungu bwa Katonda basumulwe Nyukiriya ajja asaanyeewo wano oba mukitegeera so bambi abajjajjatta n'abatajjajjatta bali bo tebalina sayidi era wobeera ng'ogoberedde ebigambo bya Bill Gates abagamba nti Uganda egenda kufuuka matongo yali abasaba permission nze mbamanyi bulungi ate tebakola kintu kyonna nga tebatusabye lukusa batusaba olukusa so gwenna abba akola ki ajoronga adya ssente we baali usinga plan eno yali planingibwa netuukirizibwa nga we baali bagiplanninga ffenna bannayuganda baali balina otusuulako Nyukiriya then bawandiike mu byafaayo ebiddako nti ekifo ekyo ekya Uganda mwali mutuddemu era nga we kyali Sodoma ne Gomora byebyo ebyafaayo byammwe oba byebyo kubanga nze nabagamba guno si gwe gusoose okufeesinga energy zino ez'ekizikiza mu byafaayo byange nze ng'omulongo naliko ku planet nga bagisaanyizaawo yonna naye nga ndi mu foomu ya robot eya light kyova olaba nti nno ebintu ebisinga obungi nabizuula mangu njogera bino si kugamba nti nno nti onoonye nedda naawe bw'otyo wooli lwakuba nti tonnaba kubeera ng'ojjukira kiki ky'oli oli w'amaanyi okusinga ne wootegeera ye gwe jjajja w'obulamu bwo azze yeeyobulira mu ngoye ez'enjawulo oyo atudde mu mutima ye gwe kennyini yendabirwamu yoyo gwe bagamba nti katutonde Katonda mu kifaananyi kyaffe ye gwe weetonda n'omala ne weetunulira mu ndabirwamu oyo gw'otunulira mu ndabirwamu ye gwe owa ddala reflecting omubiri gwo era atuuka butuusi n'avaamu buvi ne bagamba afudde nedda aba bajjeemu just ka uniform period ebbaluwa egenda bweti mbalamusizaako mwenna abasoma era bawuliza ebbaluwa yange abagalwa ndi Lubowa nzija mukadde kano mukadde akadde ak'okukyusibwakyusibwa okw'omuggundu okugenda maaso mu nda yammwe n'eri ensi yammwe yonna ebeetoolodde abagalwa empulira eno ey'enkyukakyuka yeeyongera okubeera ng'ekulaakulana mu ngeri ey'omuggundu mu nda yammwe era ng'amayengo geeyongera okubeera nga gesolosa ensi yammwe ey'omunda kino kibayamba okusobola okubeera nga mumanyiira amayengo gano ageeyongera okubeera nga gajja mu ngeri ey'obwannaggwano mu sseŋŋendo yammwe okuva mu solar system gye mutuddemu era nga mukozesa omwoyo ogwo obwannattimba kibasoboseza okusobola okubeera nga muleeta amayengo ago okuva ku central sun oba enjuba bwaguuga etwala ekibiina kimutuddemu ekimanyikiddwa nga universe mu lunyaanyembe abaagalwa kino kiviira ddala mu ne mu njuba ez'enjawulo ezo ezifuga amayengo gano gaviira ddala mu
enjuba bwaguuga ezitudde mu galaxies ez'enjawulo era ezo ezeetoolodde obutonzi bwonna. Abagalwa, amayengo gano geeyongera okubeera nga gakkirira. Ejjengo lino ery'ekitangaala lyeyongera okubeera nga likkirira. Ekitangaala eky'obwasewaswa kye muyita mu saayansi wammwe gamma-light, n'amayengo gaakyo geeyongera okubeera nga gava ku mitendera egyansi eya waggulu nga galeeta amayengo ag'emitendera egya waggulu okusobola okubeera nga gakulaakulana ku mutendera gwe mutuddeko. Abagalwa, kino kibayamba okusobola okubeera nga mumanyiira amayengo gano agaviira ddala ku mitendera egya waggulu. Abagalwa, eri abo bonna, eri ebyo byonna ebibeetoolodde, eri abo bonna ababeetoolodde batandise okubeera nga baggwaamu essuubi. Mu kuggwaamu essuubi, abaagalwa, batandise okufuna empulira ey'okutya. Era batandise okubeera nga babeera endabirwamu ey'amayengo ag'okutya mu ngeri ez'enjawulo. Ng'ekizikiza we kiyagala okubeera nga kibafuula. Naye eri mmwe abamanyi, mumanyi bulungi, kubanga amaaso gammwe galaba, amatu gammwe gawuliriza, era mumanyi bulungi nti muyina okuwulira obulungi oba muyina okusalawo okuwulira obulungi mu kifo ky'okubeera nga mutambulira wamu n'amayengo ago ag'okutya. Omwagalwa, okubeera n'empulira eyo etali ya bukkakkamu mu bulamu bwo yeebeera entandikwa ekuleetera amayengo ag'okutya. Kubanga mumanyi ekkubo era nga mwajja musobole okubeera nga muggulawo ekkubo maaso g'abalala. Abaagalwa, y'ensonga lwaki buli kiseera mwe mweggala ne mutakkiriza mayengo ago ag'okutya okusobola okubeera nga gayingira ensi yammwe. Abaagalwa, yemmwe abajja, yemmwe mwajja okusobola okubeera nga musonga n'okulaga ekkubo. Yemmwe mugenda nga mukuba evvuunike eribayamba okusobola okubeera nga mufuna ekkubo lyammwe ery'omu maaso. Nga mulaba era nga mulaga ekkubo eri abo bonna abeetegese okusobola okubeera nga baliraba, abeetegese okusobola okubeera nga bawuliriza amazima ageeyongera okubeera nga gajja. Abagalwa, tewali nziramu, tewali kisobola kuyimiriza kiriwo mu kadde kano. Nga newankubadde bajja kukola kyonna era nga we bakyakola okulaba nga bakiyimiriza. Naye ebigambo byabwe buli kiseera bituddemu kutya. Bigambo bya kufa, bigambo bya nnaku, bigambo ebyo ebituddemu amayengo ag'entiisa. Naye mu kaseera kano tuli bakakafu nti biggudde era biggwa ku abo abatakyabawa matu. Abaagalwa, nze Lubowa n'abo bonna abakola wamu nange we tuli tubeetoolodde, era nga tewaliiwo kyonna kigenda kubatuukako. Buli kintu kyonna kigenda kusenvula okuva ku mutendera ogumu okudda ku mutendera omulala nga we kyategekebwa. Mu ngeri eno abaagalwa, tubasaba muleme kudda mabega. Temukkiriza kutya kubeera nga kuyingira eri ensi yammwe, kubanga tewaliiwo kyonna kye muyina kubeera nga mukkiriza kijja eri ensi yammwe. Abaagalwa, temukkiriza. Okuggyako nga kutya gwe mukkiriza nga ye, naye era yemmwe mubeera mukkiriza, kubanga nago mayengo.
mu byaddala ensi empya eyaddala etudde mu kwagala era ng'etudde mu ndaayo. Mu ndaayo temutuddeemu mayengo ga Kutya, kubanga Kutya abeera just Kutya, abeera kizikiza era abeera ndabirwamu etudde mu maanyi ag'ekizikiza oba egy'ekitambo ekyo ekizze kibakwatira mu nsi ey'emitendera egya wansi ey'okusatu. Naye kati abaagalwa, mutandise okubeera nga mukulaakulana busukakkubo bw'akatambaala ako. Era akatambaala ako abaagalwa tekakyaliyo eri abo bonna abaagala okubeera nga kibeera bwe kityo. Mikwano gyange, mutuuse ku bendobendo ery'enkyukakyuka ennamutaayiika era ennyingi ezigenda okubeera nga zijja eri ensi yammwe n'eryensi yammwe yonna okutwaliza awamu. Abaagalwa, sino tekigenda kubeera ku byombo byaffe byokka bye mugenda okubeera nga mulaba buli kadde mu bwengula bwammwe, kubanga abantu bangi batunula mu bwengula era ne balaba ebyombo byaffe abamu akadde akamu. Naye bangi bagenda kubeera nga babiraba bangi, kubanga eriiso lyammwe eryokusatu nayo ligenda kubeera nga ligguka, mutandika okubeera nga mulaba ebyo bye mubadde mutalaba. Mu ngeri eno abaagalwa, mweyongere okubeera nga mutunula mu bwengula, mujja kulaba ebyombo byaffe era n'amagye ag'ekizikiza gajja kubeera nga tegakyalina kye gasobola kubeera nga gakola, gajja kubeera nga tegakyasobola kubeera nga gayimiriza amazima ago ge bazze bakweka, era ke kaseera ak'okwasa ebyama ebibaddewo mu bulamu bwammwe bonna. Abaagalwa, akaseera kasembedde. Akaseera ako ke mubaddemu ak'okubeera nga mutegeera ebyama mu ngeri ey'empolampola kaweddeko. Kati ke kaseera ak'okubeera nga mwenna mutegeera amazima gano gonna okuva mu miwaato egy'enjawulo. Nga wenzize mbagamba abaagalwa, muzze mutuukiridde ku bendobendo ery'enkyukakyuka ennyingi ery'ensi yammwe. Ndi Lubowa, mbaleka n'eddembe lyange n'okwagala n'obumu. Era abaagalwa, mbasaba mweyongere okubeera nga mubeera bumu wamu n'omulongo wammwe, Katonda wammwe, higher self, God self, era mweyongere okubeera nga mubeera endabirwamu eya Katonda wammwe oba omulongo wammwe nga muyita mu nkola ez'okusirikako, musobole okubeera nga museka ebirungo okuva eri Katonda wammwe. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.